abasajja batusibiddeyo ku ssaawa zino zennyini oli simuwummuza oyo muwummuza abasajja batusibiddeyo konvoyi ya pulezidenti bagisibiddeyo poliisewo ne bagisiba baagala tujjako baagala tusalako tiimu baagala tusalako bakuba abantu emiggo oyo muwummuza akomyewo yapima ekimuto budo bwe tubagamba muwummuza balabe tubalemezaamu kamera ne bata omukulembeze omulungi alinda kubajasibe kati katugende twendereye tugenda butambala na gomba kirina okuggwa kabasazeko bonna muwummuza be bali mu missioni eyo okuweereza amanya n'eddoboozi batoke awo basaliddeko abantu bonna babasaliddeko awo laba muwummuza yali mu komandi awo muwummuza mwena mumumanyi awo babasaliddeko oyagala okuteesinga obukambwe bw'abafudu soja gaana mukulembeze bwabwe kuyitawo oba ogezeeko blocking emmotoka zaabwe kuyitawo awo nno babadde bagezako okubanga babalemesa okuba nga beeyongerayo nga baagala oba oliawo bayite mu kkubo ddala abaana ne bagamba musaaga tuvudde eri yonna wonna wano we tulina okuba nga tukola ki nga tuyita naye nga so far so good ebintu bikyatambula bulungi era nga okuwenja akalulu kukyagendera ddala mu maaso eyo tuvuddeyo badde mukimanyi nti ebyaddala Bushasha Ferguson ne Kanale Mugume baayawukana ebintu bino byaliwoko omwaka oguwedde era amawulire gano gatambula nnyo batugamba baayawukanye biki era twagenda okulaba nga tubalaba wamu naye essaawa ya kakati amawulire agatambula nti mu butuufu bano baayawukana ebyaddala era Bushasha Ferguson alumiriza Kanale Mugume mbu yali amukiitinga ne wakameti we bwekyo kyekyatabula Shasha Ferguson n'ava mu mbeera n'agamba nti ekimala kankite naye relationship y'abantu bano yava wala era baali bedatinze ebbanga ddene kiva olaba kugamba nti gw'ogamba nti gundi oyo omumanyi nnyo oba olimba tosobola kugamba nti omuntu omumanyi nnyo abantu babeera n'ebintu byabwe bye beerekera bantu bano baali badetinga ebbanga ddene nga bakyalina abaana bato mpaka we baatuukira ku bbanga eryo okugamba nti katukole ki tukikole official naye amawulire agaliwo geego oba bituufu oba nedda simanyi nga tuvuddeko eyo olunaku olwaleero wabaddewo meeting y'abasuubuzi wali mu kanso bagiyita City Hall naye nkulabidde abaana nga bakaaba amaziga era mu bantu abakaabye mwemubaddemu Anatalia Ozi mwena mumanyi bulungi akaabye amaziga bibino eggwanga n'abasaba batukwatiremu amazima amatuufu balaga nti batukwatiremu interest yakulabukuzi ninge enesaaba eno webagamba nti interest ekimanya batugambeko balina okuwandiika official twetaaga Bank of Uganda twetaaga KCCA twetaaga twekekuma wano eddoboozi lyaffe lituge wonna mbalayirira buli mukazi alivoko naye nga siri neŋŋomba kakole bizinesi neŋŋomba kantuze niyakole bizinesi kwemulama gokka omwezi gakumembaleka nebandika kumukutu nampulira buli musuubuzi neŋŋomba obaabone kantukokola sirika fuba kufubyobere okolereyo munda kubaera we bategeera nti okola ajja kuyingiramu naye era tukomyewo nga tuli wano tusaba buyambi tetuli bannabyabufuzi tusaba buyambi si birungi era si birungi yadde nakamu naye nga byonna bigenda mu maaso naavuddeyo n'abagamba nti ye bulijjo tubagamba era nga bulijjo babagamba nti mujja kiwulira temuba mulowooza nti byakusaaga
Guys, omukyala bamuyita Anatalia Ozzy akabidde mu kanso nga omusubuzi abamu ku bafiiriddwa olw'amataba agayingira maduuka mu kibuga Kampala wabula ayogedde ebigambo njagala owuliriza bulungi nnyo omusajja bagamba mujja kiwulira kino kyaba ategeeza. Anatalia agambye nti yawandiikidde Lord Mayor n'awandiikira Mwami General Salim Saleh n'awandiikira n'abalala ku nsonga eyamuguddeko era nga akaaba amaziga emmaali ye yafudde. Anatalia Ozzy tumujjukize. Anatalia agamba nti tali mu benna bavuze era nga agamba nti ye tali mu kubanga ali against the government. Njagala owulirize bulungi nnyo. Anatalia twagala okuba nga tumujjukiza with respect to fellow journalists nti eyalagira ebyo byonna bigende maaso President Museveni munnabyabufuzi bakanso bebaleginga nti abakkiriza ham okubanga atandika okuzimba bano bonna bannabyabufuzi kanso mwabadde ayogerera eya Lord Mayor ya munnabyabufuzi ate ne ba MPs ejjo mwalabye nakulaze video gye nasembye okukola omusajja abamu bubyayita ne mu parliament bano bonna bannabyabufuzi bogamba nti oli munnabyabufuzi omusajja kyatero bagamba n'abagamba nti mwemwe n'abagamba nti temuliimu wano Desmond Tutu yagambira nti in the situations of injustice gwe asidinze okubeera kusaidia gwe asidinze okubeera neutral because yagamba they are not anywhere in politics ojja kubeera nga okola ki osidinze ne oppressor wano musajja wagambira era omulala najja n'agamba omugezigezi n'agamba nti mukaseera okay in the sinking boat fenna tujja kwera ba victim kati Anatalia Ozzy yagamba talimbira mu byabufuzi naye nkunyonyodde nti bonna abaprove nga bino byonna ne wabadde ayogera kazinda lukabadde akute kamuna byabufuzi omulala yagamba nti not the waves not the storms but often ourselves sink our ships bino byonna byetululira mu kano konna nti anabovano gamba nti toli munna byabufuzi well yadde kululi yesimbawo awe lubaga ne bamukuba akalulu naye Anatalia Ozzy tumujjukiza nti bonna ne wayogeredde byonna bino byonna amataba gano nti emaali y'abantu okubanga ekola ki munna byabufuzi yakkiriza okuzimba omwala yadde nga kati kuzimbwako maduuka byonna so Anatalia Ozzy ganda munnange osekawo okaaba bwebityo naye nga si birungi yadde nakamu nga tuvuddeko eyo navuddeyo nakugamba nti waliwo emmotoka zino ezibadde zitrendinga nga tulaba emmotoka yemu Spice Diana agenda ate ne tulaba emmotoka yemu nga tulaba nti Irene Namatov agenda abantu ne beebuuza ekituufu kyekiriwa kakati onavuddeyo kubanga oba oli aho atulambulira ku nsonga tutegeere kakati akafaananyi kano katrendinze nnyo abantu nga beebuuza emmotoka ya Irene Namatov efaanaganye etya number plate n'emmotoka ya Spice Diana fantastic wuliriza emmotoka ya Irene Nambiru ebeetya nga ina number plate yemu n'emmotoka ya Spice Diana era bw'ozeetegereza number plate zezimu naye okusinziira ku mateeka g'emmotoka gemmanyi tekisoboka tezisobola kuba nga zirina number plate yemu naye nga teni actual sense bw'ozitunulira olaba nga number plate yemu tekisoboka kuba nga zirina number plate yemu okusinziira nze ku ndaba yange ey'ebintu waliwo possibility y'okuba nti emmotoka ya Spice Diana ey'emmyufu kubanga mukyagirabawo eyo emmotoka tekyaliwo Spice kati avuga Range Rover ennene waliwo possibility y'okuba nti eyo emmotoka ya Spice y'emmotoka y'emu eya Irene Namatov just nga bagikyusa kala ku ndaba yange ey'ebintu kubanga emmotoka ya Spice Diana eya red tekyaliwo ne bwogendayo mu kikomere wa Spice teriiwo Spice Diana kati afuga Range Rover nene kati eya red waliwo possibility okuba ngeye emmotoka yennyini eya red gye baguza Irene Namatov n'agikyusa kala tosobola kuŋŋamba emmotoka zitambula ku kkubo nga zonna zina number plate yemu it is impossible ndi sure emmotoka ya Spice y'emmotoka ya Irene Namatov just bagikyusa kala okusinziira mu ndaba yange ey'ebintu osobola okumpa view yo mu comment section aho tuvuddewo ng'olutalo lwa Nobert Vance ne omukulu Eddie Kenzo lukyagenda mu maaso waliwo omu yavuddeyo okulambulula oba oliawo kubanga ayogera ku nsonga ezo n'okubaako byatanya n'okutunyonyola biki Eddie Kenzo oba oliawo byakozeeko n'ebimulemye n'abantu abamu ababadde mu kintu ekyo biki bye bakoze Eddie Kenzo byatasobodde kubanga akola olwaleero sigenda babuuza tugenda kwogera ku nsonga ya Nobert n'ebigambo ebingi byayogera ku mwami Eddie Kenzo. Eddie Kenzo mu music mu entertainment industry ye muntu eyakafuna sente n'akola ebintu 80%
abantu 80% ne bazifunako. Ye muntu yekka eyakakola ekituufu mu entertainment industry. Bapromota bafuna sente bo bayombera bilioni 5 Eddie Kenzo zafunye mu maaso awo ngenda babalira sente ba promoters ze bafuna naye nga bo bennyini be bazigabana abanene nga be bazirya nga bafuna yawo obuvubukavubuka ne bateekamu ne ba girlfriends baabwe naye kati bali ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo abayimbi aba opposition mwe muli n'abanupu bafunye ku sente za federation. Abayimbi abenaalemu bonna abanene tebabalimba nti waliwo omuyimbi omunene atafunye ku sente ezo. Kuba Eddie Kenzo atuuse ne time nga yabakubira amasimu muyiteeke eno. Ekyo tekibangawo ku bantu abafunye sente. Neewuunya okubanga Eddie Kenzo bwajja n'agamba abayimbi aba regions ez'enjawulo be babanga bayimbirako be baba bayimbanga ku kampeni z'omukulu. Ekyo kitegeeza be babanga bafuna ku sente ezo. Bwe mugenda eggulu lwaki bannakampala ate muva eggulu ne mugenda eri ng'ekyo bagamba nti eggulu teri bayimbi. Bwe mugenda e Masaka lwaki mwe muva eno ne mugenda e Masaka nga muli b'e Kampala. Lwaki bwe mugenda e Fort Portal era mwe mugenda sente mwe muzirya bali tebakulaakulane. Ate mwe bapromota ne mutulaga nti ekyo kibi nnyo. Tukozese emitwe. Eddie Kenzo akireeta ne bali bagagga wali bafune ku sente. Mu campaign mwe musinga okuba kati sente nnaku zino ebivulu tebikyali mu sente. Eddie Kenzo agabye sente. Nze nina abaana bemmanyi Mengo wano nga bayimbi ba upcoming naye nga bafunye sente ne bakyusa n'ebintu byabwe ne bakulaakulana ne batandikawo business ez'enjawulo. Naye mwe mbapromota mwawa baani sente, mwawa ba girlfriend, mwawa mikwano gyammwe, abamu mwakima bakitammwe ne basayininga files. Mwe mulooza tetubimanyi olw'okusirika. Olwaleero kambategeeze Eddie Kenzo Federation bagiwa bilioni 5 katubaleeza abayimbi. Mu kusooka we twagendere wa Genosale yatuwa bilioni 2 mu obukadde 3. Nyinza obutajjukira nnyo obugwagwamu obwo naye nga zaali bilioni 2. Ne tuddayo ne tumugamba abasajja baatubbye n'agamba kale mugumiikirize kanfulumye zino bilioni 5 mu obukadde era obugwamu. N'afulumya bilioni 5 mu obukadde obugwamu. Abalina mathematics omulungi mugattaawo ziba mmeka? Size bilioni 5 plus 2 size 7 gattako ziri obukadde 8 n'obukadde 3 zemmeka? Size 8. Ne tuddayo ne tumugamba muzeeyi ezo nno Abitex yali azigaba ne ziri 2 Abitex. Ne tuddayo ne tumugamba munnange taata baatubbye tebaatuwadde sente bagabye akakadde kamu 2 3 nga bo beewa obukadde 2 3 4. N'atugamba temufaayo Genosale. N'atuga kati mulondo omukulembeze omulala gwe mwagala abawe sente. Ne tulonda omwami gwe baali bayita Ande Events. Ande Events n'afuna bilioni 2 n'obukadde obugwamu. Ande naye n'atwala ezo mmeka tubadde ku bukadde ku buwumbi 8 ne batwongera obuwumbi 2 ezo bwe bumeka si bwe buwumbi 10. Ande naye n'agabira mikwano gye n'agabira abantu abayina engeri gye bazigabangamu nga bayita bataata baabwe. Ande ne basisita be baafuna sente. Ne tuddayo ne tumugamba muzeeyi ne Ande teyatuwadde. N'agamba kati mulonda asembayo. Ne tulonda omwami ono ali mu basuubuzi gwe bayita Kabanda. Mwami Kabanda naye n'ajjayo obuwumbi 2 era naye n'agaba emitwalo 4. Mitwalo 4 ku kakadde, mitwalo 4 ku kakadde naye n'azibba si bwe buwumbi 12. Naye bw'olaba mukulu Nobert ng'avuddeyo n'ayombera bilioni 5. Eddie Kenzo ye muntu eyakagaba sente.
Eddie Kenzo atuuse n'akubira n'abayimbi bannange mujje gundi nga tonnajja gundi jangu ne bw'ofunayo 5 gundi jangu ekyo tewali baakikola mu bapromoters bannange bafunye ssente ne bakola busako obw'enjawulo ne bakola bwa association obw'enjawulo obw'abakadde obw'abaki mwe muli ziwuma bafunye ssente naye nga tebazigaba bo bennyini abakulembeze nga be bazitwala. Eddie Kenzo newuunya bw'ajja n'agamba nti abayimbi basigale mu regions zammwe baba bayimbira ate mmwe ne kibayombya naye nga mmwe mufuna buli kamu privileges zonna eziva mu gavumenti abayimbi abalina amannya mmwe muzifuna kati bw'agamba nti n'abeggulu basigale be baba bayimba kampeyini za Museveni bafune ate mmwe ne mukiraba nga kibi. Najja n'agamba abehoima basigale nga abaana behoima abayimbayo be baba bayimba n'agamba ab'embalala be baba bayimba ab'e Masaka bayimbe abeggulu bayimbe naye mmwe ne mukitwala nti kibi era nga mwagala campaign tube nga tulaba abayimbi beebo abazifuna e Kampala be bagagga ate be basigala okusigala nga be bagagga. Mmwe mwagala ki? Mwagala abakozi babeere batya? Mwagala rotation ya sente esigale ng'etambulira mu bantu be bamu? Bebe Cool afunye sente ze NRM emyaka emeka nga yazifuna buli kulonda Bebe Cool yakulembera buli kulonda Bebe Cool yakulembera. Ebyo bye bikyaya President Museveni kuba sente zisigala mu rotation yemu ba minister be bamu ba MPs abe NRM be bamu abagaba sente z'emyoga be bamu. Ye problem eri evumya President Museveni. Kenzo abagambye nti tutandiki abalugwala bayimbireyo waabwe abachope bayimbireyo be babayimba campaign zeyo sente zisigale mu bo bafune abakiga be baba sigaleyo bayimbireyo abaganda namwe muyimbirene wammwe abachi abateso be babayimbireyo waabwe abasoga be babayimba ku campaign ze busoga gwe nobati n'otulaga nti kibi nnyo. You people mulekerawo obunanfuusi nkomyawo for God and my country. Tugenda kulwanirira Eddie Kenzo paka. Kati okusinziira ku bigambo by'omwami ono yagamba nti abalwana Eddie Kenzo tebakkirizaganya na kiteeso kye baleeta nti abasoga bwe baba kampeyini nga ziri mu Busoga abayimba ab'ebusoga bwe baba baziyimbako. Bwe ziba kampeyini nga ziri mu Buganda abayimba ab'Obuganda bakole ki nti ekyo kivaako kubanga balwana Eddie Kenzo baagala nti ekintu bakisigalemu nga bwe baali oba nga bwe babadde nti ku campaign trails bwe baba batambulayo paka oba kyeva olaba amalizza ng'agamba nti tujja kulwanirira Eddie Kenzo paka. Awo tuvuddewo ono avudde n'atabuka ku nsonga y'ebijambiya. Jjukira twawulidde amawulire agabadde Kasese nga bagamba nti waliwo abaami abeekalakasiza misana tuku nga bakutte ejjambiya mbu ne balumba balakisi bali ne babaanukuza amasasi era twakomye okutegeera nga bagamba nti 20 be bafudde. Naye akyogerako bw'ati. Naye mmwe biki bye mutambuza ebyo eby'embazzi mugenda temaani simanya amajambiya. Museveni atandise okututeekamu ebintu bye. Mujja kuleeta awo embeera Museveni abasookeyo agenda atemuletemula abantu yeekwase nti mmwe mubadde mu kivuga temumanyi kye yakola abantu e Kasese. Mukwate embazzi mukwate ebiso mukwate amajambiya mukwate asidi simanyi mukwate ekibiriti mugenda kwokyani. Ffe tugenda yimirira mu mirembe tugenda kujjako Museveni nga tuli ku kkubo mu mirembe. Tetugenda kuwa Museveni kutukola bikolobero nga tetuyina ngeri gye tusobola kwewozaako. Olwedde nammwe muba muzze kutta kati bw'abatta mugenda munenyezaabo. Olabye ebintu byammwe ebyo. Waliwo bannaffe abali wano abanoonya justified abali mu excitement. Mbukwata amajambiya kwata amafumu simanyi kwata ebibiriti bye biki.
Museveni ajja basookayo nga kye bakola abahutu e Rwanda babateekamu ne beevugira ebintu byabwe bano bakagambe ne babikola byennyini bye baali bavuga bagenda okuggwayo nga tewaliwo asobola kugamba nti bali erisi be bakikoze ne bakibateekako ndi batemudde abantu abahutu batemudde abantu bimwagala okuddamu bye bakola abantu ekasese nga mulaba lwaki ebyafaayo tebibayigiriza gye mulaga temuba bajega tetuli mu struggle eno yakucamuukirira tetuli wano kunoonya likes twagala lutalo n'okuluwangula Museveni abadde akozesa bukodyoki sobo kati kati nga Museveni akwata abantu be nga batematema Abanyarwanda 3,000 muba munaddamu okkireimingamu obuyinza mmwe ng'amaze otematema Museveni yennyini ng'abeetemedde ng'amaze otematema Abanyarwanda 3,000 oba mutwalo ng'atandika nze ntaasa abantu ng'atandika kuvaayo nga muzira ye yennyini kye baakola Obote bajjanga ne batemula abantu ne bamala ne bagamba Obote eyatemudde osigedde bagende batukola ebintu byebimu muli awo mutambuza simanyi majambiya mafumo biki tuli peaceful tugenda kukubo nga tuli peaceful n'omuntu yenna akolere fujjo mukwekalakasa kwaffe simanyi kutta bantu simanyi febyo tetubiriimu fe abagoberera Kyagulanyi tetubiriimu kati mwe musoke mutubuulire mugoberera ani fe abagoberera Kyagulanyi tetubiriimu kubanga Kyagulanyi eva yatugamba nti bannange tubeere peaceful mwe musobola ogenda mu violent Museveni ne mumusinga mmwe mugenda musingira nga agenda bakola byonna byayagala naye tumuzibye takyasobola wadde okuba tiyagasi tumusibye ate mwagala musumulula mugenda kukijjamu mutya ng'atandise okugamba nti abo batemudde abantu nga yennyini Museveni yabeetemulidde ajja kukwata abantu yeetemulira abantu naye ng'ali mu idea yammwe mu kintu kye mubadde muvuga yakibasookeyo amale abatikke obutemu then mugenda kukireiminga mutya obuyinza mu mugenda bukireiminga butya mu abatemu tuli peaceful tugenda mu Uganda tugenda mu protest vote nga tuli peaceful fe tuli peaceful tetuli batemu tetulina gwe twagala temula tetwagala faana na Museveni osegedde ekinaabayo kibeeyo naye buli kimu ekibeera eri musobola okyejjamu naye kati kino muba mukyejjamu mutya ng'amaze okubateekako gw'obutemu muleme kubanga badongo tetuli basiru mu nsonga zino nammwe muleme muve mu kucamuukirira mutandike olowooza basobola okweyambisa obusungu bwe muyina nga ye yabufunamu mugende mumuwa obuyinza bwe mutyo pwa oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo